Namwandu Abanjibwa gwe basaba enkwaso z'omwami we Bimusobedde. So nga ate abantu 17 be bakubiddwa laddu mu ggwanga lya Bangladesh. Njagala okwanirizaako ku YouTube channel ya Esther Portable mwe tukuleetera amawulire agawulikika nga agatakirizika naye nga matuufu. Nga sinnatandika n'amawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero, twongere okuteeka omuyimbi Eddie Kenzo mu ssaala kubanga olunaku olw'eggulo bambi yafunye akabenje, naye twebaza Mukama Katonda kubanga yamuleseewo ngamba teyafiiriddewo. Bambi twongere okumusabira asobole okubeera nga awona. Tutandise n'omukyalo olunaku olwaleero kati Namwandu ng'ab'eŋŋanda z'omwami we bamusaba enkwaso. Kigambibwa nti omwami ono yafanga ennaku z'omwezi 19 July omwaka guno gwennyini gwe tulimu era nga yafa ekirwadde kya kansa. Okusinziira ku Namwandu ono, omwami we nga tannafa baali basalawo era nga bakkaanya okuba nti bafuna spams ze bazitereke bw'anaaba ng'awonye oba oliawo zinaabayambako oba banaazikozesa okuba nti bafuna abaana. Ebyembi Namwandu ono yatutegeezezza nti omwami we bambi teyasobodde kusimattuka era nga yava mu bulamu bw'ensi eno, naye kimwewunyisizza ab'eŋŋanda okuvaayo nga bamusaba enkwaso z'omwami we. Omukyalo ono agamba nti sayidi y'omwami baaliwo nnyo naddala mu ddwaliro kubanga omwami we yamala akabanga nga lwanagana n'obulwadde obwa kansa era nga n'okusalawo kuno kwe baakola okw'okutereka spams famire yakirimu nnyo, naye ekyo baakikola nga bagamba nti singa omuntu ono aba awonye nga tasobola kuddamu kuzaala oba kufunyisa mukazi lubuto, zino spams ze baali bagenda okukozesa okuba nti no bafuna abaana. Kaakati omukyala ekisinza okumwewuunyisa nti omwami we yava mu bulamu bw'ensi eno, naye ate abazadde bali mu kumusaba spams oba enkwaso z'omwami we kati omugenzi. Omukyala kwe kuddukira ku mutimbagano abeere nga aweebwa amagezi ku nsonga eno. Omukyala bwe yabuuziddwa obanga ddala yandyagadde okufuna abaana mu mwami ono kati omugenzi nga bakozesa spams ze, yagambye nti ekyo tasobola kikkiriza era tagenda kukikola. Y'ensonga lwaki abazadde b'omwami kati omugenzi bamusabye abawe spams oba enkwaso babeere nga bo basobola okufuna abazzukulu. Omukyala kyakyaganye ng'agamba nedda baali kino baakikola nga balowooza nti omwami ono bw'anaaba awonye nga tasobola kufunyisa mukyalo ono lubuto, basobola okuzikozesa okuba nti no bafuna abaana. Naye engeri gye kiri nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno oba yafudde, tagenda kubeera nga abawa spams. Ago bwe gatyo bwe gali eruddeeyo. Nga nkujje ewa Namwandu ab'eŋŋanda gwe bali mu kusaba enkwaso z'omwami we, njagala nkutwaleko mu ggwanga lya Bangladesh we twogerera ng'abantu 17 bafudde oba bakubiddwa laddu era ne bafiirawo. Bano nno kigambibwa nti babadde bagenzeko ku kabaga akamu wedding, babadde bagenze ku mukolo ogw'embaga, naye nga ekibuuzo oyinza okugamba nti abantu 17 be babadde bali ku mbaga bokka. Nedda, abantu 17 be baafudde naye nga abantu abawerera ddala 14 be bali mu ddwaliro nga bano bapookya n'ebiwundu. Amawulire amalala ge wandyetaaze okumanya, omugole omusajja n'omugole omukazi bakyali balamu. Njagala okutegeeza nti omugole omusajja we twogerera nga apookya na biwundu era ng'embeera ye si nnungi nnyo kubanga yakoseddwa, naye nga amawulire amalungi gali nti teyafiiriddewo, akyali mu ddwaliro. So nga ate omugole omukyala laddu eno yagenze okukuba abantu 17 kwoteeka ne 14 abapookya n'ebiwundu, ye yabadde tannatuuka ku mukolo guno. Amawulire bwe gatyo bwe gali, twongere okusabira mikwano gyaffe abo. Naye kigambibwa nti mu ggwanga lya Bangladesh laddu etera nnyo okubasumbuwa naddala mu mwezi ogwa March n'omwezi paka mu mwezi ogwa July. Amawulire ge tufunyeewo bwe gatyo bwe gagamba era nga
batulaze nti abantu abawerera ddala 2 bakubibwa laddu era nga bano baafa mu mwaka gwa 2016 so nga ate omuwendo gwe bakyasinze okufuna nga abantu bakubidde laddu mu lunaku lumu abaali bawerera ddala 82 era nga bano baafa mu lunaku lumu mu mwezi gwa May. Bwe kityo nno bwe kiri mukwano abantu abo tongere okuba nti nno tubasabira naye nga abantu 17 be bafiiriddewo babadde bagenze ku kabaga. Eyo nga tuvuddeyo kankutwaleko ew'omusomesa eyakafuna embuto 2. Omusomesa gwenkuleetedde yakafuna embuto 2 era nga afunyemu abaana 4 mu lockdown. Omusomesa gwenkuleetedde wa Sheffield UK era nga kati famire yaabwe ekuze oluvannyuma olw'okubeera nti nno bafunye abaana abalala. Omukyalo ono kigambibwa nti oluvannyuma lw'emyezi 5 ng'amaze okufuna second born we gwe bayita Mia ate baafuna amawulire nga babategeeza nti bagenda kubanga bafuna abaana 3 ekitegeeza nti omukyalo ono omusomesa yali yeetisse olubuto nga mulimu abaana 3. Omukyala gwenjogerako ye Jessica Preachdad era nga awereza ddala emyaka 3 mu gumu. Ono yavuddeyo n'ategeeza nti baafuna second born waabwe era nga yali wa lockdown gwe yayita lockdown baby naye ate oluvannyuma lw'okufuna omwana oyo baddamu ne bafuna abaana abalala 3. Wetwogereranga omukyala ono ayina oba awereza ddala abaana 5. Omukyala ono musomesa wa primary era nga yavuddeyo n'agamba nti okuzaala abaana abawerera ddala 4 jukira second born wa lockdown ate era n'abaana abalala 3 ba lockdown nti mukisa gye bali ye n'omwami we Harry. Omwami we ye Harry era nga awereza ddala emyaka 34. Bwe yabuuziddwako oba omwami kino yakisanyukira yagambye nti mu kusooka omwami teyasooka kukkiriza amawulire gano naye amala kuzaala omwami nakkiriza nti ddala omukyala yali tamulimbye. Bwe bityo bwe biri abantu ab'enjawulo bavuddeyo ku mutimbagano ne bagamba bannange mu kiseera kino ekya COVID-19 abantu bakyalina obudde obuzaala munnange laavu weeba weeri lwaki muba temuzaala. Twagala okuyozaayoza omusomesa ono kw'ossa n'omwami we Harry olw'okuba nti nno baafunye abaana embuto 2 mu lockdown. Ekyo nno kiba kyamagero. Eyo nno kankugjeyo mukwano njagala okujjukiza nti amawulire ge tukukuŋŋaanyiriza gawulikika nga gatakkirizika naye nga matuufu. Tugakuŋŋaanya okuva mu mawanga ag'enjawulo ne tusobola okubeera nga tugakutuusako. Bw'obanga oyagala okugenda mu maaso n'okulaba amawulire gano era n'okufuna amawulire gano tekikugaana ku subscribinga ku YouTube channel ya Esther Portable ate era n'okuba nti nno otegeezako ku mulala nti waliwo YouTube channel eriko amawulire agatali gasamwasamwa ge tukuleetera tubanga tugeekakasanze Esther Portable. Eyo nga nkujjeyo njagala nkutwale ku mukyala eyawuniikiriza buli muntu. Omukyala gwenjogerako bamuyita Samantha awereza ddala emyaka 36. Ono nno yavuddeyo n'alyoka agamba nti oluvannyuma lwa ye okuzuula nti omwami we yali ayenda oba akola obwenzi oba akiitinga naye yasalawo okukola ekintu kyekimu era nga kino takyejjusa. Nkugambye nti omukyala ye Samantha era nga awereza ddala emyaka 36 yagamba nti omwami we yasooka n'akizuula nga ayina omukyala gwa pepeya naye, omukyala gwa havinga naye sex, omukyala gwayenda naye oba gwayendako era mu kubigwamu oba omukyala ono bwe yabigwamu n'alyoka agambako omwami we ne yeetonda era n'asaba ekisonyiwo. N'omukyala kwe kumusonyiwa naye agenda okukizuula ng'ate omwami ayifunyeeyo omukyala omulala. Omukyala ono agamba
agamba nti singa omwami we teyakola bwenzi omulundi ogwokubiri oba oliawo yandibadde takola revenge naye ekyamukozesa kino kwe kubeera nti omwami we ate yamulimba kubanga yasooka n'amusonyiwa omulundi ogwasooka ate n'addamu n'akola obwenzi omulundi ogwokubiri. Era ono omukyala agamba nti kino takyejjusa era nga yagambye nti I'm having the best sex ever. I'm having the best sex ever. Bwe tutambudde olunaku olwaleero badde mulabi mulungi webale kwegatta ku YouTube channel ya Esther Apote bwe tukuleetera amawulire agawulikika nga agatakirizika naye nga